Sugar twali awo ndozo lunaku nali nani nali ne mama nga tulina akalimu ke tuli mukola kumacha sawa 3 Sugar natukubira essimu zange ndoza nali nzikweyesa nezitayita munakubirani nakubira Zubeda namugamba Musa akoze kino weshti naye nga before that already yali yangambako nti Musa amukuba nentuza Amos ne mugamba lwaki okola lwaki oba okuba omukazi Gwenyo tuza Amos. Yes, kubanga era bonna natulanga nabo. Ne mugamba lwaki oba okuba omukazi nambulira ensonga izze ye. Yes. Lwaki amukuba? Yes. Tugende mpola. Waliwo ka video kenda benga bagamba mbuzi Beda yatwala police ewa Sugar. Nze natwala police. Wanje? Naye chocho nanchikola because Sugar was my friend. Shalom nawe ne bonkubira kati no ngamba Fei ngenda kufa. Nenkugamba oyagala nkole ntya no ngamba kola bwekiti ne bwekiti kyengendo okukola kubanga mba ntaasabulamu wachaliwo natwala police wa Sugar nga mazo mbakubira nembaga abali ku ground kola olunaku nembagamba tusobola okuja ne twogera police yeetaagisa era wento nabwa is police necessary nangamba ye necessary imposinga mwagala nsange mulambo ye mama ali wanga tatuuka ne mugamba ayina byali mukola naye agenda kujja yayasize simu ya Sugar already yes ne yatika yenga agamba waliwo ekimulinnye ku mutwe nga kirinyana Amosi gagamba waliwo ekimulinnye ku mutwe nakola byakoze naye by then he was apologetic nenga Sugar tagala wuliriza nga ne baneiba bonna baavaayo nga abapolisi bagala twala Amos bamusibe nga Sugar agamba temutwala musajja wange era nenziza Sugar mabbali ne mugamba Sugar siyagamba kikola kyonna ekintaasa ate nagala temutwala bawange era nze kola olunaku nakkiriza mbeere mubi and that's why I came out to clarify oli wabuuliza the genesis of it all Sugar already yalina misunderstandings ne bawe before but we be sparkingira the spark of it all paka one that sana kula yoro lunaku it was the 28th of Feb 2026 rakera ngo lunaku la Sugar nga atukubira fenna ngagamba Fei omusajja agenda kunzita omusajja akoze kino wechiti agenda kunsira mu nyumba ebintu yanga abigayidayo naye yagalide musengenze njagala bintu byange esimu ze tusooka okubanga Sugar afunye ekizibu ebeera ya Zubeda era gwe nakubira ne mugamba no omusajja zemu nakola kino bwe tugenda kukola tutya yaddamu era namukuba ne nkubira ne Shira Price asobola n'okuvaayo nga njulira nti namukubira essimu koolu ne mugamba Shira Sugar chaya katali bulungi what can we do nangamba bana Fei nga kibinyo naye kamunonye ko ndabengeri bwe tukikola yali amukubidde kyo olukolo era yawansonga ata wansonga ensonga yajimpa kululi olwasooka nangamba Fei kyabadde bwekiti ne bwekiti naye tekigenda kuddamu n'alayira n'akomba ne ku paasi. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ono sochi yali mungi akana ennimi tezibaleetako gundi sochi ono yali mungi bwe twakolera wano naye switi aweddewo welcome to onguleyo ku gundi ku kyakunywa kiwomerera gugu ogumu ekitundu bana abaana babbi sugundi juice omulesi wali ku welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba kaswera kigambo it is happening omanya oli ku Shalom 256 Alana subscribinga kindly twegateko subscribe obenga oli naffe so that you don't miss out anything. Ate gwa subscribinga turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Sagalo switch into chonna you be notified. Abagalo guleta kangande ku set wa kwanza kamba na for Kingdom Estates. Tuna pota fe munange zili avumba Busika town Gayaza ku milioni 2 zokazo kabuli ploti atano kuchukumi kuba 0759 22 40 99 where is a message 07592
0759 22 40 99 banga mnango yambule taka tukwata n'ekibanja mpola onako olwaleero njina bali mpira YouTube one of the YouTubers channel yekola etya yange kuba kati yafuuse yange kuba gulu channel baba channel ekola mutekayo show just mwakola alakiza just finya ko sente za blog tutekayo muri batageti wa sente baba wa wa feeling at them tune ngoma kusika ti byonna biri manya gange na account eriyo yange kale mwezi wa kwa sente kale tutekayo waka ngenda tandika okukola wabaddemu ebizibuzibu naye kati nasetolinze ngenda tandika okukola kabakiriza mbonya kukola weka kati nakiriza watawakadde luli nali muddinaayo naye kati nakiriza nti ndi YouTuber ali individual nga nkola nzekka kayoga chuma era channel eriko Face Media Hub kuri wadako Fair and Sugar Media Hub eriko Face Media Hub ojja kanyonya mukwano ate president yagambye ana mafutaga bay stay home yagambye tuzunga nnyo naye where are you going stay home mukulembeza tunoonya akantu nze kati akantu kange nnaku zino nkakolera Luweero mba nyino teekamu amafuta Luweero nyina program gye nkolera Luweero eyo mu byalo Masaka wa program z'abakyala asiza abakyala eri awo just gundi bagiyita lukiiko mbeera nga ngenzeeko mu bantu like local people tutule tukabaganya ebirowoozo mu gundi ezigenda mu maaso katola nga ine etteeka lya Bobi Wine eryajja lye bayita etteeka lya Bobi Wine sovereignty bill yes naye tubabitegeera babitegeera naye tebabitegeera nnyo naddala ab'omukyalo olina kusooka mugondezaamu n'omunnyonnyola nga kati lukola bweriti kati olina sooka kwewandiisa naye nabaleka bakaba nga bagamba bagenda kufa kuba abasinga nga tebakyakola abamu amagulu galemala nga abaana baba bali ku kye balina baweereza kasente kati wali okola YouTube wali wagala kukola ki like niki wali yali ki no nze bwe nali nkola YouTube like already twali mu kantu nga katambula navaayo without of the blue nengamba kankola YouTube naye bino bye natambulanga nga ate nsubira okuba nga ngenda kutambulanga nkomewo mbeere nga sirimu for some time nengamba kankolayo n'omuntu omulala asobola okubeerangawo nga siriiwo that's why nali nakola channel ne Sugar kala twakola ngo travel content traveling content ba otambula nyo ebweru nkulaa kunyonyi oli Italy oli wa oli France entambula nnyo naye era si nnyo waka era abagenda kubula bizo zijjawa inzifuna batya ne katugeshalo mu visa zo zifuna otya mbwoba ogenze ebweru abantu balina mentality obogenze kwetunda basaga akyogera bwekyo bagamba feyi benye batambula ebweru obogenze kwetunda munnaye kati uli bwe nagenda Europe nengenda mu nsi nnya ne bagamba feyi sente ozijjawa naye nga ku trip yange tekwaliko yadde n'ekikumi ky'omusajja ndayira ndya Katonda wallahi oli mwana mu 70 yes twagala balimba ndayira ndya Katonda buli kimu okuva ku visa paka ku ticket ne domestics ezantambuza nga ngenda mu nsi endala paka komawo wano nga sente ozijjawa kankunya litatera okumbuuza baneshalo mutukola you want actress aba kwa kuchinga ku stage inze katola beno film ya Hollywood gye nakola ya fuluma waliwo film ya Hollywood gye nakola already gye eri ku YouTube katwe Hollywood mu America bajja waneeno bava California ne bajja nga banoonya bazannyi bana Uganda era nengenda nekola auditions twazikwera ku 4 points by Sheraton mwali olulya olunaku lumu lwenda shootinganga nga bampa $5,000,000 nabeera ku set week namba katula kyo bogamba sente ozijjawo wallahi na invana kuzanya filimu ya Ronia yiyo kubira Ronia omubuze yampa sente mmeka yega mfule wallahi zeze bakwa $5,000,000 buli lunaku lwabera ku set okumala week namba kubanga twagizanyira Kongo twali nyana nyonyi yes kozi batwali tuzanya ku lutalo lwa Kongo katwazanyanga omukyala gwe bawambye nazanyanga na mwandu gwe babonyabonya banzitira abange biche ebyo script yali yawo ne kali kampi naye singa yali filimu namba nga ngenda kubeera ku set mwezi mulamba 5 million times 7 45 million wafuna ku set ye kati mwemuloza filimu teziri tekuli kibuloka akwaliko kibuloka naye ba agent already bali babasasudde
So you got your 45 million in 1 week. Ndabagita extreme casting, yes. No contract way. How do I join the things of acting? Wakati njaka YouTube eganye. Nzandi good actor. Really? I can act. Can't you act? Nayenze munaye nava. Kati olaba Sharon ugamba mtu actinga wano. Bakutunuze mu camera olaba natuka kweli set. Habi kana kusecha black show. Eri equip. Ekishigo. Tetwakwata mama nantume. Eyo tayali set. You see acting. Nedda mukwano. Binazibenda byakolanga muri mukafama so nyapanga nje mukola MP program eriko nyogoni. Eriwo. Obango nje mukanye bazubeda. Eriwo. Kana akalaga film akapya kabanya Uganda. Bakata habu kati? Kuna kupita kashwa mwenga muri mudwaliro. Play it loud. Play it loud. Toka swa bikola ebyo. Gundi set yanko John. Timba swa bikola. Zibya na very nayomba, gwe no very noyomba. Osobola na Sharon eyo acting eberanga ya stage. Kati film is different from stage. Kati nze me I was a filmmaker before I was a stage actress before kuyingira mu kantu. Wabisomere? Nza kantu nkayingira just nali nchagala yes. Already nali nakola da film zange nga na producinga, nakola premiere. Film je na producing era nefuna mu sente nyingi. Era nyina ne film je ngende okutagula omwaka. Chimo gwachifunye mu sente. Balanga bifuna mu sente. Because film industry. Kajiko actor. Kajiko afuna chaye ka sente, na chaka sente zetamanyi weziraga. Kajiko kati nyina script je nakoze kajiko ngenda mu wa milioni nya kitundu kola script mukubire kati omubuza. Wallahi bilaita lie. What does Maria Mbakazi? Simai kajiko se naye namwade ko ne deposit wa 1M. Ha! Mbadde mubanja. Mbadde mubanja webale kuchokera. Mbadde kajiko nsa ekibunji alabanyisha mtu 56. Kajiko nsa ku sente zangezo. Sajja watu musi. So mwavanye mugende Kongo mu shooting. Yeah. Temwachi amla ko lutalo. Were you guys insured? Tosa kuzanyira mu abantu nga basoka tueka ku insurance. Ne tusayininga abamu batumane LC leto kuva aba chairman. Hey, ne tueka ko ne ba next of kin. Singomo ofu. That's why bagabezo sente nyingi. Ochimanyi abantu abas by them ati mulimu sente. Uganda oka artist ba artist tutafuna sente. Naye ati mulimu sente kati olabe Rwanda TikTok omuseve gundi Kagame yabasabira monetization ne bajibawa. Bafuna sente. There and then it was just 1 month. Ne bachikola. Waneno naba film kati olabe no festival genda okubera yo UFF. Film esinga okuwangula nti best feature film bawujiwerako milioni 5 mu Uganda. Yes. N'abalala beje best actress milioni 3, best bichi milioni 10. Yeah. Well, that is good. So film muri mu center lwakuba kati mwe mwamanyira bina Uganda nti tugenda kujja 12 movies. Aha. Eho mwakwatira. Kanyagala kubuuliza gwe nga actress lwaki bavijje bogira ebina Uganda ojenga biri mu Uganda? Because audience yaffe esinga y'Abaganda. Okitegedde? Bogen, I was in Nigeria in Jan. Nakulabanga bagamba leo genze kugerera. No nali ngenze kola content. Omanyi lwaki nedda bambi sina byamaguzi bye nali ntutte. Omanyi nagende Nigeria njagala nnyo like to explore. Nagende Nigeria films bazikola mu lulimi lumu kubanga omuntu ne gogendo sanga atunde nnyanyi Nigeria. Amanyi oluzungu. Ebinyagi yabeera mu lulimi abo. Yese igibo biki. Tebibeera mu ezo nnimi. Kanya bidda mu bibeera mu luzungu bazanya mu luzungu. Automatically. Because audience yaabwe yonna emanyi okwogera oluzungu. Nigeria. Yes, naye kati fe wanene ogenda kwesanga nga 60% wa Bannayuganda tebamanyi luzungu. Nga ne bozanya firimu n'ogiteekayo tegenda tambula tegenda kukolera sente. Tulina abengulu bo tebasomanga amanyi oluzungu. Yes, naye kati jjukira abawa ebintu obudde tubeera mu Central okusinga. Kati wekityo ati Kati bagamba mbu wetunda babalimba. Simanyi nawe batandika nga beetunda, simanyi mudaala gy'abeetunda gye guli. Nze kennyini siwulirangako namuze nti nsobola okwetunda. You have lots of face blackism. Tokizambo oli mulungi. Ate obulungi kitegeeza kwetunda Sharon. Ate ombiwa mugula. Waliwo ababibe bagula. Mukwano nali mpitawo ku speak. Nga ndi mu mmotoka omuwale yayita omusajja gwe nali naye ng'ayina ennyinda eva kuno paka kuno ng'ayina agawale gonna gamujjula face naye ng'ayita daddy customer. Ayaka transport ya mwendeko. Betunda. Ngana gyalaga. Betunda ate ababi basinga okwetunda abalungi betunda bya bbeeyi.
abe basinga okwetunda. So confidence yo bagijjawa. Because nedda just eba mentality ya muntu gamba nti tayagala kukola. Nainze isharo muzenga nakumize emirimu gye nakakola. Manyi ko Airbnb ekyaliyo kamukwano nagitunda ya nema. Nange bakasitoma nga baganya okujja mu Airbnb yaffe. Bakasitoma baganya okujjanga mu Airbnb abajjangamu nga mikwano gyanga abasinga nga banziba. Masulya bwere. Ng'omubanja munoonya sente na omusaba sente n'akusala ekikuubo. Nengamba kambe mu Airbnb ne mwesonyiwa. Naye nja kukugulawo ko studio rooms. Bizibu ki bye musanga mu Airbnb ezo mwe abali mu business eyo? Bantu kuddukana sente. Olaba nyina group ya Airbnb gye ndimu. Bakola list y'abantu be tulina blacklistinga. Nga tamina bakisa Airbnb zamwe. Naye mwaba abantu 10 abasooka baserebu. Tuweyo. Babiri. Sijja kukolera abantu. Wandika wano. Bayimbi. Tandikira kwano. Nedda basinga baneno ba TikTok era ba faking abamba YouTube bamanyi ku balinga babiri. Waliwo akawala kanga kulaga kefuula nti kayina sente ku gundi. Ku TikTok. Atuko ku blacklisting era Airbnb oba osusse. Ng'ate abantu buli omwachi Ate lwaki abeera miliyoni yange talina sente. Yama. Kati erinnya alijjeko. Yetume Brokers Bugulf singa we yerimba. Bakolera kukonyenga Airbnb sizaabwe. Just bakolerayo content. Mama. Abaffe n'omuyimbi wa ggwanga. Naye ate bambanja Airbnb. Kikyo. Nkutidde. Ba consumers oyo customers bagamba muteeka kamera mu Airbnb. Mubalemba mu blackmailing mbolaba akatambiko. Ekyo sikiwuliranga mbadde mu Airbnb for 1.5 years. Sigiruddemu. Sikikolangako ate sikiwulirangako ng'omuntu kubanze omanyi namalanga n'emyezi 6 nga sirinyewo kweyo ennyumba. Anti wali mugagga. Nga bobo oyagala ekisumuluzo ke yateeka ya Kiina. Bobo oyagala okukyusiza amasuka ke yateeka ya 2 nga yagenda. Ng'omuntu oyagala teekako sente oteekako sente ku simu yange. Oluusi ne ke yateeka ye yazikwatanga n'azimpeereza. Kati would you advise someone to invest into Airbnb? Right business? Now no business yafa. Yes. Omanya Abannayuganda tulina akajaje ekintu bwe kijja ne tugamba nti kati tutandikewo business y'okutunda ebitanda. Buli omu n'akitandika. Kasitawulirako nti bannayuli yagagawadde tunda ebitanda buli omu agenda atandika atunda ebitanda. As a must. Yes. Kati business tekyakolera ddala Airbnb. Abasooka abalina ennyumba zaabwe ekola. Nga you're not renting. Yes. Kubanga obeera ofuna because nayagala kufuna ba manager ne banga tetumanaginga nyumba nga siiyo. Ofuna property masters nga bebasolooza. Yes. Ate ogikwata n'empangisa let's say n'empangisa ennyumba studio room kati ngeri yali eyiye Sengediro n'engipangisa kulandira then I also rent it out to other people. Kiba kigenda kukostingamu why kati nze example ennyumba gye napangisanga nagipangisanga 1M. Wali obeera. Yes. Naye kati nga waliwo seasons nga ba tourists bangi awo ng'okola kuba at the end of the day wafunanga miliyoni nga 3 n'okusoba n'ojjako eza landlord n'ozimuwa n'eza kirina. Naye kati waliwo malanga emyezi 4. Nga teri azzeko ngo namulu. Nze nkutidde. Oba tewagiranga nga fey naawe. Nalanga nga jjukiranga abasinga bavanga na ku media. Naye it wasn't my like business nti njitaddeko nnyonyonya amaanyi just nali njitaddewo kufunamu ku sente zimbeezaawo mu bulamu. Ngeno okola bya acting. Yes. Kati biki byokola ebivaamu sente? Ndi musawo. Cause you're a nurse. Nakati when do practice? Nfuna abalwadde n'engenda ne mbakolako ewaka. Bansasula daily. Ewaka? Okola ki? Like nfuna abalwadde kati gwe bw'olwala togenda mu ddwaliro nkubira n'enzija n'ettiimu yange ne tukujjanjabira ewaka. Ako kapya mbadde sikamanyi. Sikapya. Naye sikiwulirangako. Gyekiri. Like you do omunansi? Yes. At a cost? Yes. Ndwadde mala mukyamayi mukyala wange mufere. Mulaba wange atuma obusakati bwamu ecupa mu ddwaliro ng'azijjayo ng'azeekubira ewaka. Si mufere osobola ogyeko. Odde ewaka muli mu kitanda ecupa yanyise bw'eti. Kikirizibwa ekyo mu mateeka? Kikirizibwa? Takikirizibwa naye kati nze nsobola okwekanyula etinga ne neekuba eddagala. Why would you do so?
kubanga oba toyina aliwo agenda kikukolera genda mu ddwaliro ogenda mu ddwaliro ne bakwa antibiotics ng'omutwe gwe gukuluma ne bakwa bbiru ya $40. abalinga bano ab'ekkulambiro otera okgenda abagaba bbiru z'emitwalo 40 ate kati walonje ddala klinika eri awo olaba wano nga ku KFC ekyanjaawo awo klinika eriwaawo naye naye oba ofunye accident basooka kusaako cupa cupa zirina kyokka ago amazzi nno goolaba naye simanye yagamba abantu nti buli mulwadde ajja abeera unconscious ng'olina muteekako mazzi just like system ye Uganda but I think people are improving we shall change with time neze sikolera mu ddwaliro okola bintu byo fe itatera kukola interview mukyala musirise neranga Shalom I want to clarify out some issues enya lyange lifa brand yange ifa namugamba ate mwana what oli ne biggest YouTuber kyo kijja kuluma Rex Shalom 256 kijja baluma n'abalala ba biggest nganze biggest YouTuber top fish oyina okuchewa Shalom tulina okwekkiririza mu bulamu bwe nchewe kya biggest YouTuber iye chewe Shalom okimanyi gwe mu bantu abamu abakyasinze wanino tambuza akantu sikulimba tekyogera kuba oli ku seti neddala waliwo abakadde abakaluddemu baruyo time oyina gokuba bakadde bakajja mu real time with Mimi omugaba Mimi zeeri bambi oli biggest YouTuber choka mwajimba YouTuber bakabi naye nange mumpeemu kati emyezi nga 5 kati oteredde kati okiza kati guno mulimu kati nzikiriza nakimanya bantu bagende nanti nalabye sente ku channel ningamba yes bakwaje sente kande bakwaje sente nafunyayo ko kasente nde just nali sikasuubira naye je kale mpola yes. So Sugar in the first place I think Sugar lwaki ompita Sugar Fey munnaye Shalom ayina akaze Sugar muyita Fey nze nampita Sugar bikomerero bigera ko marere kwegayiri mayaga unyasoka afina nakulabira ku National Theatre ne Mami Beda you were friend with Sugar? No, I wasn't by then. Nga mwetulanga kawo kubite bitwatulanga kawo ebiti. No, I wasn't by then. I think we started our friendship after like some time. Nze okubeera ennyo mu kantu. Kati mufuna mucha ekirowoozi ga katwala YouTube channel gwe ne Sugar. Chajja already try to genda kukola. Nze already nali ngenda kukola channel. Naye nga ne Sugar agenda kukola but by then nali siri nnyo mu kantu gamba nti kankole channel. Sugar wetwatandikira okukola channel yali mukwano gwange ne mutuuza ne mugamba Sugar right now otuula n'omuntu asobola okuwuliriza n'okola ki n'ofuna views right totandikawo channel yo era twalinawo wasula birungu ne nkwata essimu ya Sugar ne musettingira buli kimu kozi yali tabimanyi ne musettingira buli kimu ekya YouTube era ne muteerako n'erinnya ne mugamba kati ogenda kukola ng'okyanganze me I don't have any interest in doing that channel kubanze channel je nyina mutoje nsobola okukola ya film kubanga ebeerako views nyingi okusinga akantu nangamba that's a very good idea nange nali nakyagala bichi naye kamera ne mga asobola okukozesanga essimu osobolanga okumpita n'enkola ki n'enkukwata nangamba yes Sugar yakolayo interviews 2 after like 2 weeks nga tumaze kyogerako naye teyaziteeka nayo kati bwenava oba nali nvudde ndowooza olunaku lwe nava e Europe nengamba kati nsobola okukola channel naye ngenda gikola nani nga Sugar channel ye yakola ki yagaana ngate by then nga ndaba mukwano gwange tusobola okukola ki tusobola okukola nenga tusobola okukola era nakozesa channel yange eyaliko eya firimu gye nakyusa erinnya that's why kuliko started 2021 so na tutandika okukola era tubadde tukola up to date naye mubaddemu ng'olusaabula ng'olusiriiwo bwe bityo naye nga tubadde tutambuza badde mutambula bulungi kati omuntu waffe alaba ajja kubuuza embeera ebadde tensi nnyo ennaku zino ku internet nga muli mawulire naye mweriri njabba ka video kenkuzannya ate erinnya lyange lyerisinga soundinga mu bino ebintu na that's why I came out to clarify oli wabuuliza the genesis of it all bitandika bitya bijja bityotuuka wano we tuli bitandika bitya Sugar already yalina misunderstandings ne bbaawe before but we byasparkingira the spark of it all paka wano
that sana kuri ayiroro lunaku. It was the 28th of Feb 2026. Abiri omunana. Ogwokubiri. Guno mwaka gwennyini, yes. Sugar twali awo ndowooza olunaku nali nani, nali ne mama nga tulina akalimu ke tuli mu kukola ku makya ssaawa 3. Sugar n'atukubira essimu. Essimu zange ndowooza nali nzikweyesa ne zitayitamu, n'akubira ani? N'akubira Zubeda. N'amugamba Musa akoze kino ne bwekiti. Naye nga before that already yali yaŋŋambako nti Musa amukuba. Ne ntuuza Musa ne mugamba lwaki okola ki, lwaki oba okuba omukazi? Gwe n'otuuza Amos? Yes, kubanga era bonna natuulanga nabo. Ne mugamba lwaki oba okuba omukazi, n'ambuulira ensonga ye nga ye. Yes. Lwaki amukuba? Yes. Tugende mpola. Yakuwa ensonga lwaki akuba Sugar? Yampa ensonga lwaki yamukubako olwo olunaku. Nangamba fe ekyabadde bwekiti ne bwekiti naye tekigenda kuddamu, n'alayira n'akomba ne ku paasi. Tekigenda kuddamu kuba Sugar. Ebyo ne tubireka. Omulundi ogwokubiri before nga 28th tennabaawo, Sugar nkubira nga kizzemu kyapeninze. Era ndo kolo nalina makindi nga ndi wa Nambwayo nga va kukola gundi interview. Essimu ze tusooka okukuba nga Sugar afunye ekizibu ebeera ya Zubeda. Era gwe nakubira. Ne mugamba omusajja zeemu n'akola kino bwe tugenda kukola tutya. Yaddamu era n'amukuba. Ne nkubira ne Sheila Price asobola n'okuvaayo nga njulira nti namukubira essimu koolu. Ne mugamba Sheila, Sugar kyaya katali bulungi, what can we do? Nangamba banaye fe nga kibinyo naye kamunoonyeko ndabe engeri bwe tukikola. Ne baddamu ne beeyagala ne babeera bulungi, ekyo ne tukireka. Kata yali amukubidde ki olukoolu? Era yawa ensonga? Ata wa nsonga. Ensonga yagimpa ku luli olwasooka. Kati this day nga 28 Feb. Lwakeera ng'olunaku lulala Sugar nga atukubira ffenna. Ng'agamba feeyi omusajja agenda kunzita, omusajja akoze kino bwekiti, agenda kunsira mu nnyumba, ebintu byange abigayiddayo naye yeggalidde mu kisenge, nze njagala bintu byange. Shalom nabeerawo ku olwo olunaku okuva ndowooza ssaawa 6 kozi nalina meeting wanene Ekisaasi. Nze waliwo ka video kendabe nga bagamba mbu Zubeda yatwala poliisi ewa Sugar. Nze natwala poliisi. Wanji? Naye ekyo kyonna nkikola because Sugar was my friend. Shalom nawe ne bwonkubira kati n'oŋŋamba feeyi ŋŋenda kufa. Ne nkugamba oyagala nkole ntya, n'oŋŋamba kola bwekiti ne bwekiti kye ŋŋenda okukola kubanga mba ntaasa bulamu. Wakyaliwo. Natwala poliisi ewa Sugar nga maze bakubira n'embaga abali ku ground kola olunaku n'embagamba tusobola okujja ne twogera poliisi yeetaagisa. Era when nabwa is police necessary nangamba ye necessary mpozi nga mwagala nsange mulambo ye mama ali wanga tatuuka ne mugamba ayina byali mukola naye agenda kujja. Ndo bwe twagenda ku police ekirungi nasanga already bammanyi. Obudde yes ogenda ku police yawo Katwe. Wane Katwe. Obudde bwali buzibye n'okuziba nga bugenda kuziba sawe munga abasinga banyuka. Museka nanga banaye fe chichi. Ne mugamba waliwo obuzibu bwebutine bwebuti nesasooka kwogera linnya. Nangamba katwagala tukuyambe tonegamba ekituufu Sugar ayina obuzibu, she's facing domestic violence. Ne bansaba ssente awo ze bampa nenkwata musawo yange nenzibawa. Era kabangali ndowooza yalina kugirako abantu banene bawulira nti Sugar nti omusajja yeggalidde mu nnyumba biki. Nga tumanyi nze nange mu muto nali manyi situation eri ku set imbi nnyo. Twagenda tuuka ku set nga Amos ali munda nga already bayombye dda yayasize essimu ya Sugar already yes ne yatika ye ng'agamba waliwo ekimulinnye ku mutwe. Nga kirinyana Amos ng'agamba waliwo ekimulinnye ku mutwe n'akola byakoze naye by then he was apologetic naye nga Sugar tayagala awuliriza. Nakestegedde Amos yakwata essimu ya Sugar n'agyasa. Yes. Then in his defense he said waliwo ekintu ekinninye ku mutwe. Nga kiva ku kiwati triggered it. Tewali amanyi. He didn't explain. Kati nze najja n'obusungu bwange nga ngamba ki mukwano gwange abaddemu n'embeera yonna. Era namugamba Sugar nkwegayire tosigala wano.
That very night namugamba sisobola sigalawo biki kankubulire byonna ebyagenda mu maaso ne Sugar ne Amos okutuuka okuva mu kisenge kubanga baali bagenda muleetera tear gas nga Zubeda yali ku ssimu. Tear gas? Yes, nga yali ku ssimu gagamba fe era nze Zubeda yanyombesa nnyo okutwala poliisi ku set. The situation was that tense? Yes, it was tense. It was really tense kubanga ne banaiba bonna baavaayo. Nga abapoliisi baagala twala Amos bamusibe nga Sugar agamba temutwala musajja wange era nenziza Sugar mabbali nemugamba yes ate naagala temutwala bawange era nze kwolwo olunaku nakkiriza mbeere mubi nze nange my intention sava ku poliisi gamba nti nno kibasibe Amos. Intention was era n'abeekatwe bakimanyi it was kugenda kujjayo ki Sugar mirembe naye nga ye Sugar agamba sigenda vaayo ng'essimu yange tagisasudde. Yali ayasizza? Yali simu gye bali baasizza? Yali 16 Pro Max. Buli kimu ekyaliwaawo ekiro byonna nga buli step gye tuteekinga Zubeda yogera n'abapoliisi n'abakakkanya n'abagamba muleke mumutwala. Okuva ku makya ssaawa 4 paka lwakubanga Zubeda yagambye twavaawo ssaawa 4 ez'ekiro twavaawo ssaawa 7 ogw'ekiro nga zigenda mu 8 ebintu we byaggweera. Poliisi n'egenda ne bakola agreement nti ebintu bikoze eki bakola agreement ku poliisi bagikolera awo bwennyini era nze nali witness ne ku papula agreement ngo papula endagaano egambe etya nti ngenda kusasula ssente z'essimu biki n'amuwaakaawo ssente ezaali zigula essimu endala nga wakuzimalayo. Naye nze Shalom kyesaaga lwaki bino byonna mbyogera bino ebintu we byatandika nali nsobola obbakubira ne mbagamba nsaba bakola ki bawaayo interview but I didn't say anything. Right now ekiri mu kunnuma by the way kyasinze n'okunnuma neyo audio meya gye yafulumizza nabadde mbuulirira Sugar Shalom bino ebintu byonna Sugar yabyereetedde nze me I don't side with people ng'omuntu ali mu nsobi sawa zolere ne bookola ensobi nkugamba Shalom mani oyokezaamu oyokeza terezaamu booti ne booti. Sugar abadde n'obusungu bwe ng'omuntu naye twadde tatusobola tuuka waneno bintu kujja mu intaneti naye ye yakyagala yakipushinga. Sugar ye yasooka ovaayo n'ayogera ku bintu byene nga tannavaayo ndowooza waliwo post kato switch gye yakola mwenna nabakubira essimu kale switch yagijja kunze iye nafuna amawulire ne baŋŋamba Sugar abadde akuwa nengenda ku Facebook badde nga abayiga omutujjo owameru tayiga era nagamba bannaye ate abantu baffe babifulumiza nganze mwana muli ne Franka ne mukubira ne Kato ne mukubira nemugamba Kato oli muganda wange lwaki oba okola ekintu kyo nagamba ne assistance onyiwaze nange mbadde manyi already information efulumya ebifulumya kambi jjeyo ng'olwo nam protecting Sugar. And I don't even regret lwaki ekyo kintu nakikola because it was friendship nga mbeererawo mukwano gwange kyaliwo okitegeera. Right now ekiri mu kunnuma Sugar tawuliriza. Sugar si muntu gw'osobola okutuuza n'omugamba bannaye Sugar tukole kino kye kigenda otuyisaawo wano kino tokikola nga bino ebintu tebinatandika bankubira essimu ekiro. Oh my God. Tugende mu maaso tukomye we byatandikira bineeno. Ekisinga okuluma yes ekisinga okunnuma Sugar tawuliriza olaba bino ebintu Amos byonna we byabaawo nze Amos yanyeegera. Right now family Amos yonna yeetisenzi. Lwaki family Amos yakunyeegera? Nti nze eyali mugundi muki mweyo situation y'okwawula abo abantu mbugwe avirako buli omu right now kyali mugamba yes naye nga nze kye nagambye Sugar nagambye yankubidde ekiro nga yakava ku live ya acid nangamba feeyi lwaki Zubeda abakola ekintu ekyo biki ne mugamba sooka okakane nabadde neebase nangamba sooka okakane kyekigenda mu maaso nga sibimanyi nangamba bantuddeko ne banjogerako ne meya biki ne mugambye olabe video namba nze mu bulamu nategeera nti buno buntu wa TikTok butukozesa ensobi ne mugamba genda olabe ki video yenamba olabe video yenamba alimu ki video yenamba Zubeda yali ku side ya Amos yali ku side ya Sugar ng'agamba nti tajja kukola ki ajja kugwa ne Sugar yes era ng'agamba nti ng'akyali mulamu
Amos tajja kuwangula ni Sugar era n'agamba yes era n'agamba Amos tayagalanga ko Sugar bali bamukozesa bukozesa olwedde Sugar yali amaze obyogera ku radio 4 buli kimu yali amaze okukyogera. Sugar yalina personal issues ze ne Zubeda ate nga akyazirina n'okutegeera nti akoze ensobi tasobola kustanding up for her mistake. Shalom mu bulamu fenna humanity bw'obanga okoze ensobi ne olaba ne oba olina obusungu nga weekalakaasa tuula wansi ogambe naye ddala kituufu feeyi musobezza oba yansobezza self reflection okitegeera. Sugar yategedde nti akoze ensobi nkubira muwala wa Sugar gwabeera naye mubuuza ki ekituuseewo nanyenyonyola ne mugamba naye nkwegayidde tokkiriza Sugar okola ensobi kubanze mumumanyi tewali muntu oku midiyo kamanyi Sugar nga bwe mumumanyi ne mugamba nkwegayidde tokkiriza Sugar okola ensobi nangamba bannaye mama olwedde Sugar ensobi yagikoze dda kuba ava ku live ya acid era nagamba tufudde kubanga nategera butegeze ekidda. Sugar ekyamunyiiza ka clip ke yalaba akesekendi yalaba full interview nga Zubeda yalaba full interview ye yalaba ka clip kamu ngagamba Sugar Amos yagalangako Sugar naye teyalaba video namba ate ekisinga nze okunuma right nawo buli namwe mwali mubyogeddeko Shalom ani yakusinga okwogera ku ebyo ebintu kana njogera mazima yes Dala ne Zubeda yakola njagala nayogeranga ku bintu kubanga Sugar yali kyali wange nga have to defend Sugar ne Zubeda kye kintu kimu kye yakola yayogera ku bintu byebimu nga defendinga Sugar as a friend naye nze saavaayo mu camera kubanze nali mmanye ekituufu na buli kimu ekigenda mu maaso right now ndi waddemba okukola interview yonna gye njagala okukola na buli muntu kubanga I'm really hurt. Family y'omusajja akunyigidde yonna yes ate nze ekyo tekyandinumye naye Sugar n'atakola kye yakoze okimanyi kye yakoze nze bino byonna bibadde bihapeni nga Sugar mbadde nkyayogera naye nga tuli fine naye alaba bukiripa era yaze mu inbox nga tetunafolinga awo tunangamba naye ofaaki ne mga Sugar oliko ekizibu Shalom before bino byonna nga tebinnabaawo nenkuweereza audio ze nakasindikira Sugar nga mubuliranga muganda wange naye kyagaana era yatuuka nangambako nokungamba feeyirekera okumbulira ndi muntu mukulu mmanyi kyenkola awo bwe nanaabira engalo n'okivaako nenkivaamu. Zubeda ndagambye Sugar Zubeda alina right okwogera ku lwaki because that woman was there from day one n'ebintu byonna bye twayitamu akina kugenda ku poliisi akina kukola ki ne salaama akina kukola buli kimu yaliwo gwe twakubiranga yatuuka n'okujja ku setting eddoboozi nalisaakadde because nga kati tukole kuba ffenna abaaliwo ndowooza twali kati amagezi tetukyalina nga tukola buli kimu kyonna kye tusanze kye tukola okitegeera naye nze nabuuliza Sugar lwaki buli muntu yenna ekyasinze okunnuma Sugar yimirira n'agamba nti Acid akkirizibwa okwogera ku kintu Zubeda ye nga takkirizibwa kukyogerako era nakimubuuzizza ne mugamba Sugar leka tubeeremu ak'obuntu humanity Acid ajjawa amaanyi agogera ku bintu byo nga Zubeda talina maanyi gabyogerako because yabadde n'obusungu bino byonna Sugar ali byogeza busungu. Sugar bwajja muffe atulaga nti tayagala Amos era baakyawagana nnyo talimuddira takulaki badda mu nsonda ne beeyagala ebyo byo nga nabivaamu. Oli serious? Yes. Nga ffe tubadde tuwalana Amos nga tuwagira Sugar tubadde tuwalana nga beeyagala bo kyekimu Shalom ekintu tukirimu ffenna nze kati by the way nali sewalana na Amos twafolinga out ne Amos because kumuleetera poliisi nze nafuna enamba ya Amos ku lunaku ndowooza nga balayo ennaku bbiri tukole propose nze nali soogera ne Amos nga newe nkola challenge zawe Amos najja mu inbox nangaba naye thank you Aunt Faye nga simuddamu because nali saagala mwesembereza bawachaliwo. Yes. Ngera manyi something can happen. Already Sugar yali ya painting a picture mu bantu nti Amos yalina kwana nze in the beginning which wasn't true. Yes. Amos yalina kwana ya picture je ya painting mu bantu. Ate nga tusobola vayo ku internet n'ogamba bannaye nze Amos tankwanangako nange si showingangako interest eri Amos. Okitegeera naye kye ya painting mu bantu.
natuuse nga mpiira si kyassa. First of all obo bennyini bagamba nti nabba sente za proposal. Ndo tujja ku proposal eyo bingi ebijogerwako. Nantu akola video ezenjalo ku proposal eyo. Kagamba omwami yagamba proposal ye tayali ready kuba ku proposal. Tayali ready. Kuba yakinegambira. Wallahi tayali ready. Era ne Sugar nakimugamba akimanyi nti Amos tali ready era ne Byrons yennyini n'agamba nti Amos teyali ready. Ye yennyini mu mutima gwe ekyo kyo yakingamba mu buntu. Nangamba Faye ekintu njagala nkole proposal ngagenda kwera memorable ku mukazi wange nga sibye ebino ebyokumpapya ye yali statement. Kyetuza walimbu there wasn't love between these two people. Ekyo saagala kyogerako nnyo. Omanyi lwaki? Bino ebintu byatandikanga sitanti. Ebyokweyagala. Black Sugar ne Amos. Yes. Kubajjukira ne Sugar Amos yatandikira ddala ogamba nti nno bateeke Sugar mu kamera. Sugar yali ku radio phone amutwalira ebimuli naye mu kumutwalira ebimuli yasooka yita bannamawulire. Ye batandika bakye byatandikira ebintu ebyo. Them coming out being in public. Nze natandika bategeera nga tukyakolera ku executive media. Ko twakolako interview ndoza Byrons yali mukwano gwa Sugar. Byrons namugamba nyino omuyimbi wange nsaba mu munkolereko mama nga buli bwagenda atulekera channel. Ko lwe tukyaza Amos. Kachawo we batandikira. Nibagala twefula beyagala tuisewo music wa Amos. Yes. Teza mama yasooka okulaba Amos. Mama yali agenze bwe beda yali aliwo. Then Byron Media n'akubira essimu no era ffe twamukolako. Nange bampezaako Byron Media mpezaako message eyo ngagala nyamugamba eyange baya million 2. Ffe twamukolerako bwereere. Kubanga already yali abamanyi nga bakyalibi. Bitandikirawo mpola ngenda okulaba out of the blue nga beewa bimuli beekiisinga. Sugar ali ku radio fonga byakola yes. Ngenda okulaba era nali awo gundi Sanchez wa Cook Media nangamba tugenda kutwalira Sugar bimuli ne mugamba waliyo kyecha Sugar nangamba mbunedda bba wagenda mu abino ne mugamba wechi nangamba Amos awo when natandikira kitegeera nti no bali relationship but I didn't know. Yete yagamba ko nga gwe best friend we kwa amamba ku propose nenyo gasho nangamba gwe best friend. Soko tereze nga mukwano gwe. Sugar nga gwe best friend we. Shalom, sagala kino ekintu kukiddamu. Sibera nko na best friend kukyanzaalibwa era siribera naye paka kufa. There's time just kalaba soka bayinza obba baakulumye naye si buli muntu nti wagenda okubeera. Nedda. Me I can bring a person close to me but I can never say this one is my best friend. Nze nyina attachment issues ne mama azimanyi. Nze okwawukana ku muntu nga namwagadde kiba kizibu. Ndowooza ebyoggulo wabirabi. Oliriyo lava. Nze okwawukana n'omuntu ne ngamba nti Katonda mwawukanyeeko nga mbadde tubadde naye in good times and bad times. Kibeera kizibu kunze ku mutima gwange. Era nze ne nkubaira abantu be naakayawukana nabo tebawera n'abantu basatu kuva bwe nabeerawo mwenezi. Katonda bagambira Fayimbu gwe ayawula Black Sugar ne Amos tozamu no gwe ekyokuleeta police. Abantu basinzira ku ekyo mbugwe aleta police basinzira ku ekyo naye Shalom kaseze mulabye ez'abantu nga bafa mwali mwagala tukere ku machanga Sugar afudde tetwandikyagade kubanga feina yali mukwano gwaffe era wallahi natandika no chayeka kyali psychological nze nafunanga ebiroto olunaku nga ndi kulumbirwa Sugar ngali mu wallahi mwebye gwe Sugar yateeka waawo waliwo ebiseera byatutera mugundi ku pressure ngalaga sawa yonna agenda kufa nganya agenda okumutta nga bawe nga yagenda omutta yebo yagambanga kuba yagamba n'omuli gwe yasemba bawo binamukulukunya ku mayinja nti engo yazirina awo saaliwo okolaje nti yamukuba nnyo namukulukunya ku mayinja n'engo ezo zonna naziyuzaayuza era engo yakyazirina. Nebyo byonna bigenze otuukawo Shalom. Nze mbuuliridde Sugar naye Sugar tawuliriza. Ogezezzaako owulira even the other time we twali ffenna
yagamba kale nagenda ku live nga sitegedde eya acid nagenda ku live nga sitegedde mbu ate ne gundi ne interview yonna nabadde saagirabye ne mugamba Sugar lwaki oba judging from the clip nga tosose laba ne mugamba ya amaanyi agawukana n'omuntu gwe mubadde naye line ebbanga ddene just in a blink of an eye ogajjawa conscious that trait Sugar bwe yalaba full clip nga maze okola yonna was she remorseful naga kati njagala kwetondera Zubeda ne message nzinanga mugamba kubira Zubeda omwetondere nangamba kati nzo oyagala ntereeze ekibyayononesedda byayononesedda naye nga it was reversible twachali kisobola okubeera by then nga tebinaba nagenda mu camera Shalom mama teyakola n'agamba ebintu ya Sugar byenjogedde bijjeemu because fenna tukweyesa obusungu Sugar doesn't have that thing. She is never remorseful. Tatula kawo n'agamba bannaye enkoze ensobi nebuulirire ng'omuntu. Shalom nze Sugar yankoze ekintu eggulo kyesuubira nti nsobola omukola mu bulamu bwange bwonna. Naye paka nakati tannankubira ssimu. Waakyebaso. Nga message yazirabye kuva ggulu. Ze namusindikidde. Era namusindikidde ne mugamba Sugar, is that how I loved you really? Nayo naji blue ticking. Byonna ebibaddewo bagamba nti Faye yakoze kino Sugar tatula nko mu kamera. Nammwe oba kubatuuza nga si bya kamera kubagamba bannaaye. Faye yaliwo kyo yakola kyali kitaasanze. Kati yo okusirika kwe nze abeera omubi. Bwe yagenda ku live ya Sengasi bali boganye Sengasi before. Bali boogera. Yagamba kubanga even the wrangles mamazi yalina ne Sengasi. Sugar akuba yegana mu kyagenda kweyo live but yagenda kweyo live nze namulaba. Nagenda ku live nayogera ne Senga nga omuntu gwayita maama we. Amanyi nti omuntu gwayogera naye tebakwatagana. Mukaseera kumubana. Yes. Nabuuzizza Sugar yesterday batwa ne mugamba Sugar nga nakedde ku macha n'entuula ne namukasa kuba buli omu akimanyi nti tomwagala gwesinga obutayagala ku nsi eno nga ndi mukwano gwa mpita best friend w'obuliro otya teyasirise. Nagamba Faye, this is not between me and you. Naye yasirise teyakizeemu. Ne mugamba that is the same situation you're all right now. Ne mugamba Sugar weetereeze. Kinga Faye kanya kusanga ku live y'omuzontwa. Banja kwewunya. Oshitegeera. Faye ku live y'omuzontwa. Shalom bantu bameka babangambye buulirira. Nkyogedde mukwano. Bantu bameka babangambye buulirira Sugar. Nalongo ekitone yantuuza ndowooza essaawa nnamba. Nangamba Faye lwaki towulirira omuwala oyo. Nentula ndowooza ne meeting gye natula nabo Sugar already yali nga tali bulungi nga tali soba nentula ne bawala be yali nabo. Ne mbagamba bino ebigambo bye mbagamba njagala mbingambire Sugar ng'akoze eki ng'ateredde. Mama. Nze nali omubi. Me, I even didn't think into tujja kuvaayo to ending up like this. But it's all her doings. Ate takkiriza. Kyekyo kizibu kya Sugar takkiriza nti ali mu nsobi. Olaba nange nyina empaka naye nga waliwo ekintu ekintu n'ogamba kati Faye njokeza. Guno gwo gundidde let me be apologetic. Tasobola kubeera apologetic. Bwe twakola interview ne Shamim over this week nga twakola naye mu short and mama show. Sugar yagiraba mali mu kyayogerawo. By then twali tukyayogera. Was she remorseful? She wasn't. Era mu bigambo bye yagamba nze Faye ekintu nakikoze because nze nalabye sirabye interview yonna but that wasn't a reason. And namugamba that's not a reason for you. Ogenda n'okola noba n'otuula ne acid. By the way nze ekyasinga okunnuma mu bantu bonna gamba acid nti alina right oyogera ku ebyo ebintu. Nga tayogedde na ku linnya lyange nti Faye alina right oyogera ku ebyo ebintu. Yaleeta police. Because yaleeta police. Tokinsibaako nnyo tompuliza bubi. Mubi like ne relationship gye yatandikira. Nga tuva mityana abe yali avuga. Tuva mityana mwankubira essimu n'enteekako ka post. Era munnaye gwe wekka yamubeererawo. Ye gwe true friend wekka. Wallahi. Okiwunzikira waddiya. Nti mwe kati muli ba mikwano. Position yange ya best friend njikuwadde.
Mweyagala nnyo tosabeerawo watata sabeerawo wota. Satwala police. Haina kwa police ntase. Wabi katika nkubulira ko Shalom zasajjusa kutwalira Amos police. But right now I can even be apologetic to him. Yeah? I swear. Osobola kwetondera Amos. Sisobola gamba nti Amos is sorry. But mu mutima I can be apologetic. Hati yana amanya ati atali malaika kumanya mukatisho. That's already byayika sobola. Naye ekyo kyonna nkola ki nkiteeka ku kati so akwetondera Amos ono tunga Amos tusonyiwa. Kuki kye nakola Shalom. Fa bamukyawa bamwogerera ebigambo. Because twali tubeererawo mukwano gwaffe. Kati gwe Amos yakola ki? Taina. Nali mwani yakolwa sugar. Amos yankola ki? Amos yakola ki Zubeda? Fenna tewali kye yatukola. Amos yakola ki Sani? Sani nga yatula mu kantu okumala oba ennaku mmeka nga akomerera Amos. Kubanga fe picture gye baatuteekamu yeeyo. Ate twali tubeererawo mukwano gwaffe. And I don't even regret anything. Lwaki nakola ki? Nabeererawo Sugar. Because she was my friend. Sawa era ne bwenkera ku machane nfuna mukwano gwangu mulala nga yeetagwe just agenda kuddamu kweyingiza mu relationship. Bwe mulinda ngalo oyize. Bwe mulinda mumpitanga ne bakibooko nga munji yeeka. Mukyala je byakubidde je byanzita. Mumpitanga ne munji waka amazzi ne munkuba. Osiga werira kamereko. Kati okuze. Welcome to maturity. Yeno adulthood che adulthood kati okuze. Kati nkuze ntegedde. Inkuze ati bagamba bankwira mu kibagize tanjja kunzalo YouTube ngane bamukutte bakoze tanjja ku mmere yange nsigala neerira nembiuliza nachogera kati waliwo ebintu fei ngane mbugunji ga kale katumalirize kati program yenye ngatukola bwetu ki nze ku setting mbuve ku setting mbugunji mukwana program maraji malayo Bannaye ebintu bizibu mikwano gya anyway sigenda gamba nti na mikwano gyaffe ekituufu Sugar njagala weekeberemu mu mutima bino biva kwa gw'obadde oyita mukwano gwo gwe wakoze ekintu ekiro kye sitagenda kwogera. Sugar yankoze ekintu mbadde suubira nti asaana kikola okitegeera kuba nze nabadde nkyayogera naye nga ngamba ffe kino naye ndowooza obuzibu bwe wafudde nze kukola ki kulaga nti nno munenya. Wabadde omunenyaako. Kozi ng'omuntu yenna ali mu nsobi. Nze sobola kulaba mwana nga apamyawo byamutuddemu muleka amutuule. Okitegeera. Kubanga aba ayonoonye ffenna tuli bantu bakulu. Enkya nze agenda okukola ensobi kati bwe nkola ensobi nojja nogaba naye ffeeyo okoze bulungi nnyo ngenda giddamu enkeera. Kubanga kye yali yamanyiira nga tumubeererawo tuli ku side ye biki era nali namugamba Sugar nze sigenda kuvaayo kola interview ku bino ebintu kozi nze nza tebiina mulamwa tubireke naye nga buli waatuula ye topic. Lwaki tewatuuza mwenga abaana b'enda Nakalama gwe mwe balaba Zubeda n'otuula igwe Fei n'otuuza ne Sugar na meetinga mama musamweya kubira mama omubuze twaka ebyo bintu akayiberamu nga kino tekina happen nga tuvudde kubiri kale biye kanje ffe bitamanyi bino ebipya kati biri mutambula kubanga Sugar didn't want ola bwe nakubira mama ne kasuku yanko yanangamba lwaki toyogerako nabo ababiri kuba kati gwalisti gwoli njogera nabo bonna mama amwe y'omu boli madhamu ng'abirese ng'abivudde nako naye era Sugar yangamba nti sigenda kuddamu kola buli kimu nakera olw'eggulo n'atuula mu gundi mu interview ya Faizo nakola mistake endala omukiga Faizo ati yafuusa YouTuber asimumanyi mupya baba Faizo nakolera ewa Shera Gashumba kano kanaye ku TikTok omuvuka nga mwali bamuta Faizo mbadde simumanyi ekikigwe mazima mama gwe je byomanya omuvuka ajemu zinajo yadda ku TikTok live YouTube ina YouTube yaguddewo ne studio eri mu dduuka lya Shera Gashumba lyennyini bambi mbadde simumanyi ongaye Faizo kyanaye bagiyita Hatiya ani Hatiya kitegeeza ki Hatiya lulimi lwabwe lw'Abakiga kitegeeza ki Hatiya
Now hatiya ajja kutiya wacho tandise mundo mulo ganga naweza umyaka nakati nga bakola kati bwe bakola nga gwe fey abadde where do you think kwa bola oli bwayogera nakala interview ne Shamim yena aga kyalowooza nti ozwe bwava kutuusa program ya shooting Sugar yanyiga atwala person yanyigira ki Shamim teyajja ku shooting lwaki teyajja ku shooting kuba nawe yo shoot wajirimu Shamim yakinyonyola ku set that good another day then never choose namukozesa engoye mmeka ne balance n'atamumalayo birimu n'ensimbi wawe nabadde nnenyeza Sugar nti gwali mu nsobi naye nga tayagala kukkiriza tojukira ne ku set yali agezaako okungamba ebintu ne muga Sugar right now gwali mu nsobi era nentuuza ne muwala we tike ne muga tike leero Sugar akoze bwati ne bwati naye she's not right ali mu nsobi okitegeera ffe buzikidde nga Sugar ffe eri mu kunyuma abazungu bali mugira abali ebweru temuna okubulala tunyumye okufa ffenna tuli mu bbulu tulinga zaavata oli ku Hollywood set anti ku Hollywood set kasoli na Hollywood star film bagiyita batya bagiyita Daniel and Aline kati kweli ojja gipeza likinda yokompola mpa ndebu where you acted kati bino naye obyaba mimi ndatera kola interview but she was felt betrayed yawulira ennaku because she was Sugar like how I feel right now. You feel betrayed? Yes. By Sugar? Yes. Yakuliddemu olukwe? Nnyo. Kuba Shalom omanyi eri mu kutambula ssaawa zino. Omanyi n'ekigambo kye bansibyeko. Etabifaako eyo feera mbedda nkigamba off camera kati kagigee mu kamera. Olaba nemugamba etakanga ng'ekyo ffe kugamba mbu oli musiyazi. Tekibina kukanga ffe. Well, as long as your heart is pure, your soul is clean. Binagambera musime yanyu katsukuya yogera nge musime yali densino wagulu. Nimba if your soul is clean. Kichina kukanga fe. Ka video yako nakabi omwana yomanyi. Simumanyi naye bwe nabadde nga like nga nkyayogera ne Sugar yangambye already yatandika ddo byogera naye nze already nali sibira banga katole ku internet kati no omwala yakyuse mbakula aka video wano ngagamba ate nga jiddeyo Sugar emundu ngagamba amugamba yali mbufumbo n'amosi naye nga ate akyebaka ne baby daddy we n'abasajja abalala abayimbiri si kyazirina bakantaginzeemu nga nange omukwombe ataddeko Sugar beyebakako nange mwendi njagala kakulaka wano kati ebiri mu ttambula omwana akyuse dda mukambwe kavija kwa rono avaticha babana kanta aginga mu wane no nyakakulaga wano omwana yatabuse agenda ku talist ya bamuli abalidde Sugar nga ne Shalom mwali naye omwana no yegendereze banna sibiri yetibe ensekese muyamanje gujiridde abereka ya fulu why she the same girl zimbade simulaba ngana kuna soze kula ka video koyo mwana bantaginze mu wanene Tanzania katono tono yeyogeza nekutogeza nekuground nze nina list y'abasajja abali bamulya nga atali mu relationship ne Amos Lovins mwena mbalina ate mwena mbamanyi kuongere nze sagala going into deep kati byakwogera ko fe tebikanga era no vayo no gaba naye Shalom nze kankubwire may have my businesses it's not even related to comedy. You have parents olina abantu I have parents yes naye kati oli ajja kyogera bwana alabanga kikulumye wakwagala oli akwagala obere stressed ennaku ekulume fey oleme kola emirimu gyo weeraliikirire okole ki omanyi lwaki nabadde stressed yesterday because nabadde ndabanga akantu katono nnyo katwawudde ng'ate it's just one person that is pushing it. Who? Sugar yennyini nze Sugar ne bw'omuteekaawo nsobola okuddamu ebigambo bino bye njogera because it's not the first time nga mugamba Sugar this is wrong now this is right. Sugar kola kino me I've been there kucha meeting Sugar buli stage ye ey'obulamu gyatuuseeko
have been with her. Mwade omaze banga tinye Sugar? I think twatandika okubeera aba friends oba in 2023. Mbadde mutambudde. Yeah. Myaka 3. Mwana aba atandise osoma. Abayita ne daddy. Kati kyekyo. Kati zisagala na omuntu avaayo kugamba nti bannaye Faye yeekubidde side emu. Bage walonzeeko dda side, walonze side ya Shamim. Because lwakubanga byazze mu media, but this is not the first time this is happening and we've already settled out things nga tetubireese. Amicably. Ye kyenabadde nfa bireme kukola ki? Bireme kujja mu media. N'ebintu Zubeda yayogedde yabikozesa busungu era nabaddewo nga kwira simu nagamba ebyo ebintu byani bya Sugar tubijjemu. Naye nga ye Sugar tayagala kusizinga fire. Yagambye tagenda kusonyiwa. Nanti kati already oli naye tawalidde gundi live ko yabadde ne Nalongo. Era Nalongo lebisi. Nalonga ni Kitoni. Ono wente. Sugar yabadde ku Nalongo yamukubidde. Nagamba talyetonda even after like 365 days bichi natuzaako Sugar lumu ne mugamba Sugar muntu ne bwaba koze eki yiga okubeera n'omuntu oyige nti neno personality ya Shalom bweti yejjajjako naye namala nakola ki n'atereera nti oba waliwo mukwano gaffe ayina entondo naye entondo zimala ne zikola ki ne ziggwawo nti oba ono mukwano gaffe alimu enkwe naye tazireta ku media bwamala okwogera ku media ebintu n'amala nakola agamba bambi sirina manyi bonna mikwano gyange n'omugamba mukwano nakujja tukanga yetaaga side yaffe. Me I want us to, even us by YouTubers tuyiga okubeera n'abantu amamirira tuyiga bane side soko ekya side tuyiga okubeera ne side YouTuber yenna yes yogera nze kati kankubireko Shalom Zubeda omuntu gwali yakona naye yenna ne bwe ndibanga nasoze naye mu buliri ekiro ndi awukana naye nze nawalanako omuntu just for justinga muwalana tewali kye yankola kyekimu kye nakola namukasa Shalom namukasa yankola ki twogera amazima nze okukwata gita ne tuyimba namukasa nti bamukoze feke mikolo yali yankola ki mwakolanye gita nze nkutidde because I was friends with Sugar. Kati mwayimba feke mikolo ate mwaba propose kyali kitya ebya proposal no byandibadde bya ddala naye bate bebe nyini byabireetera okuba nti si bya ddala. First of all waliwo yagamba imbunze sente z'empeta bazimpa n'empeta simanyi gye yava nawulira buwulizi nti bagiguze wa mulangira nti anatunda ebikadde oli atunda gundi empeta z'emitwalo 2. That's what I heard. Mwamanye face agala atoleete bukyayi kugamba empeta 2 sojiwa munne empeta emitwalo 2. That's what I heard. Empeta gye bakupropose Sugar ali emitwalo 2 era yajja temutuuka n'akabox ke yagiramu bwe buno obwa radio obw'15 Chovola yatuuka n'agamba nali nangirako Gibbs Bridals. Zubeda gwagamba nti mubi nti oba fake friend oba muli wankwe kubanga ola ye yeewoleza nti teyakyogedde asidi yakyogedde asidi yakijje kuki kati nze Shalom bwenkera kumacha nembera ne Conrad n'owulira nga Conrad agamba bannaye friend ni Shalom fake friend nga nze nga mukwano gwo ndi ne Conrad omanya kyavudde kuki wafe yes kwa obviously okitegeera but Sugar alemedde okubeera n'abantu ate nze bino ebigambo nabigamba dda Sugar era nkyabimugamba Sugar abantu boyita mikwano gyo ejja ddala si mikwano gyo abantu boyisaamu amaaso be mikwano gyo. Does she have other friends other than you guys? Mu media ndowooza tubadde ffe ozi naawe kati bestiiwe bwe yagambye kati gwe mukwano gwe bwe yagambye yes yagenze mukwano gwe of course oli mukwano gwe yagenze best friend we oli best friend we bwe yakugambye yes mbadde simanyi era kati bestie bambi nze kankubuulireko Sugar mugambe nti talina mikwano gya ddala nze nange siriwa ddala ate nga mugenze best friend we naawe nkutankana siga obukyayi mu bantu ensi eraba siga obukyayi naawe nkutankana naye bambi Sugar nnuma nze ng'omuntu sikulimba annuma ate annuma nnyo because that girl is talented she can literally do anything otherwise. Senga yekuba mu mutima naga njaga tukomewo. Are you going to welcome her back? Asooka mendinge things ne Zubeda. Ekyo
nze nakirabye kabadde ababadde ku kamera temwabaddeyo nga njagala mmanye yamukoze ekinyo abalayi baffe temwabaddewo Zubeda akufiisa n'akulaba ne kati olaba kankubuulireko ayinza okuba akufiisa n'akulaba bulabe naye Sugar nga yazze waneno ng'ali ku mavivi ng'akaaba n'okukaaba wallahi Zubeda amusonyiwa just akusonyiwa n'abeera ng'oli awo nga oli ngenda musonyiwa ngenda mwesonyiwa kyakyo kikulu ekyo abatakusonyiye natera mbate mukyazaawo eri friendship nedda mbate mukyazaawo eri friendship naye batasobola mukubira n'agaana mumukwata abajja mukwata yes naye ebbiri eri ebaddewo nti kubeererawo kukola kiba ekyo kiba kivuddewo kati kyekyo Sugar ayina element ey'okwawukana ku bantu ekyo nakimugamba dda bannaye nsaba buli muntu yenna right now kati tikke yamuliko ate oyo tikke amutya era namugambye n'okumugamba si muganda we muwala just abeera naye ate tosobola kubuulirira muntu gw'otya tewali muntu gwe nali mbuuliridde mu bulamu nga mwagaliza nga Sugar tewali mu nsi eno ola bino byetwadde tweyita mbusimanga fake friend biba byali bya kifere nze Sugar yatandika si mukwano gwange nga mpulira muli mutima tagenda kubeera mukwano gwange but along the way we connected and I don't even regret ennaku ze nabeera naye the memories you share yes naye ekintu kibaawo ne kiggwawo ate nga yennyini yakireetedde okuggwawo kati nga gobola bino ebintu what is the way forward how do you dissolve these kati things sawa zino tewali way forward buli omu asigale waali nze olaba nabadde ngomye ne ŋŋamba Sugar ngenda sigala nga nkola naye bwe nti tukole bwe tuti Sugar ekintu kye yankoze ne munaaba kuba mwabaddewo mwenna ku kitanda eggulu nze nabeerawo ku kitanda kya Sugar si mulundi gumu ebiri nali saakola kintu Sugar kye yankoze ate era namukubidde nga nninga mugaba naye kino ekintu twakoze kyaki she didn't reply back waliwo gundi audio Meya ze yazanye nga Sugar confronting Amos Lovins amugamba osasula abantu bavume fey sinnaziwulira naye era ekyo kyonna era kiba kikola kiba kitalinnya lyange nze nga nze omuntu tulabyulyako ebyo audio sinnaziwulira audio sinnaziwulira Meya zirina negwe kyemuba mmanya bino ebintu naye nalabyeyo abamu abagamba nti bannaye content amabuze mu mikwano sistanti ekintu kyayise ate tewali muntu gwempiininga Sugar ye yakiyiye tosaa kungamba nti nnoze ku makya oyogedde ku bbaawo nga bwe yakkuba ate omuntu avuddeyo akuwolereze ate n'otandinga genekitegeera netuswalanga omwana agatwale tulimba naye gwe tewaswala nze kola olunaku lwennyini enkeera yalo we naswalira balaba ekigambo kiswalo nanti nali maze otwala poliisi nga buli kimu kiwedde Sugar n'ateekayo positi ku makya n'agamba tebannankuba nze ne mubba wange tuli bulungi nnyo kati ekyo kiba kirekawo omuntu she was in love she was in a one-sided love pardon yali mu one-sided relationship Sugar yes just akyali mudinayo tayagala kikkiriza naye relationship ya Sugar yagirimu yekka ekyo ekintu nkimugambye emirundi 15 wemaya kubuuza nga tumaliriza wali best friend wa Sugar Teresa wali wali mukwano gwa Sugar ali close ennyo yes in her talking did she ever affirm that did Amos Lovins ever love Sugar yes waliwo ekiseera wekikyatuuka Sugar we yabeerera emunyonyo olaba ebintu byali biyinza okuba nga byali bitandika ng'ebisaaze naye Amos yatuuka n'akola ki waliwo mu kaseera akatono we yamwagalira nga Amos asiiba ne Sugar buli lunaku n'amuvuga n'amuzza eno nga ne bwaddayo waka ssaawa 8 Amos amulinda I think to me that was love waliwo n'ebiseera byatuuka n'amubeererawo yinga omuntu and I think to me that was love naye kutandikira wanakina proposal tuguli ava ku proposal simanyi bwe mazima tuzo okuddaano ng'ebantu babaloga
bo bennyini bebe nga ffenna abaali emmere ko twali ku kimeeta kya nkyerabidde no emmere nga mulimu zaawula eddagala zaawula mwawukane emmere ani yagigula bede yasasula ate yabaana emiliyoni yes ng'akolera muwala we ne sente ze bampa eza propose ezaali zifiseewo n'empisaamu ezange ne twesondasonda ne tugimalayo nze ebyo sala nagamba nti Amos akola propose mwabe akolera propose management yeyasindikira sente bino byowulya mbaala beekolera emikolo kyekyo kozesa Airtel Maro sindika oba osasula amafuta oba emmere oba kyonna kyonna kyoyagala nyiga *185*9# teeka merchant code olina kubanga ate munanga wangula ne kasente mpola mpola Shalom Money Service Shalom Oil wangala kwa sajja size Shalom Power nakoza ku masturbation nsonga z'omutisenge zonna abakyala noonya mmwe bwentuuka mu makati nkala namwe ebizimba bizibikira mbundula amazzi agawunya kuba 0705 271973 oni obugambo obusembayo obugambo obusembayo shuga yeetereze not everyone is against tubadde tumwagala ng'omuntu teryamulwana era yampeeza message nangamba mufa teryamulwana ye yennyini ye ng'omuntu yeyeerwana bw'atuula wansi na reflecting ajja kumanya nti ye yeyeerwana mu bulamu bwe bwonna right now it's even giving me nti abantu beyawukana nabo tebalina kye baakola okitegeera because of this small thing nze nagambye nina attachment isho okwawukana n'omuntu naye oyo mwana tekimutwalira second nga ayawukanye n'omuntu kantu katonaako bwe kati okitegeera ate ekyo nakimugana ne mugana shuga tukole kino between me and God nze Katonda gwesinza akimanyi nti I've tried my best on her era byonna bye nakola saabikola mu mutima mubi ne audio zagamba mbu nasaturatinze video ze zimukuba nabadde makati nabadde nampa wengwa nga ngamba ne tukole kino nga nonya solution yes ne already kyaganye bintu byatabuse yes onye mugamba usubiri Amos yes njagala clearing air inti sikyali mu situationship yadde ne mbadde situationship chechi omuntu okubeera nga oli mu friendship oba biki n'omuntu n'abaana abagagga mulina obuganda musikyali mu situationship n'emu nanti ola Shalom nze ntambula okuva ekyanja paka wali nga tewali ambuuziza mukwano gwe shuga aliwa kati kyenjagala okwewala yes nti mbadde nsaba mulekerawo okumbuuza ku bintu bya shuga ayagala okumanya ku bintu bya shuga amukubira amubuuze yes me I will continue coming up to clear my name if the need arises yes singaba etibakize ye naye nga njagala n'obagamba nti Zubeda talina buzibu shuga ye buzibu yes yakiriza nti yakoze mistake naye tajikiriza ajikiriza mu mutima naye she's let not even coming out publicly she didn't need her to come out publicly okukyogerako it's her ego nebo yandize namutuza namugaba naye kinebwe kitisaaki tegedde ebintu byandiwedde but omuntu ayina ego tosobola kukola ki tosobola kubeera naye mwezi embeera bannaye feyi mumujja mu bino ebintu beegayiridde leero njogedde ndi mukakkamu bwe naddayo okuwulira ekintu kyonna nze tewali proof gye sitalina kubyoyogera yes buli kimu kyenjogedde nkirinako proof kale nje bitumaliriza angu nasiibe bulungi mwera bulungi mwera